naye waliwo ebirala ebibeera mu famire bye tulwawo okulowoozaako ne babayita nga babayise kusamira. Ate sitaani alwanira emyoyo gyaffe. Mu kulwanira emyoyo gyaffe bwe bakuŋŋaana mu lukiiko lwabwe oli aliko emmandu abaga nti wabulawo omuntu omu ate ye mukulu ennyo ku buli nsonga. Era bw'ataabeerewo byonna bye bakoze bigenda kufiira bwereere. Basooke baleete oyo. Kati buli muntu n'avayo ng'alina obusungu gw'obaavuwaziza gw'obaleetedde ebizibu, and it's true gw'obeera obaleetedde ebizibu kubanga wadinawunsinga sitaani. Mu kudinawunsinga sitaani wajjuzibwa omwoyo atali mu kika. Omwoyo ali ku bulamu bwo wanjawulo ku myoyo egiri mu bulamu bwabwe. So luba lutalo olutali lulwo, luba lutalo lwa mwoyo. Awo nnyiri we zigambira nti the battle belongs to God. So when the battle belongs to God, be still and watch how God wins your battles. So n'oyo omulala ali eyo gwe bagamba jangu oteekwa okujja era ku olwo lwa Easter lwe tubeetaaga mwenna tujja kulima ebijja enkeera wa Easter lwe tugenda okuba nga tumanyagana wajja kubaawo ate okusamira bajjajja banyiivu waliwo yaloosa gundi eyo togendera ddala nkwegayiridde. Olutalo lwamyo era bajja kuba nti gwogo beetaaga gwoliko ebintu empewo zasiima ggwe tezisobola kusiima yasala ddiiro. Naye mu ngeri endala luba lutalo nga baagala kukukyawaganya, emizimu gyagala kukyawaganya ne bazadde bo n'ab'eŋŋanda zo nga naawe bw'onookerebera ojja kuddayo. Naye ebigere ebyo ebiddayo Bayibuli ebyogerako ntona bwodda bw'ogenda nga olabye ku kisa olina n'obujulizi n'odda emabega. Bayibuli egamba Yesu tagenda kukufiiririra mulundi gwakubiri. Yesu akufiiririra omulundi ogwo gumu. Actually bw'oba okomyewo tugambe Katonda ng'akusaasidde because soogerera Katonda nga Katonda atasonyiwa. Njogerera Katonda asonyiwa. Naye Katonda bw'aba akusaasidde totandikira wali mulokole. Obanga atalokokangako oddamu n'owulira enjiri buto n'ovaayo n'oyatula n'ogenda n'obatizibwa oddayo buto ofaanagana ng'eyasoma n'afuna diguli naye n'afuna akabenje n'asiimuuka nga talina kyamanyi wadde okuwandiika. Kati bw'oba oyagala kuddamu omusomesa omuzzayo mu foundation class, mu baby class. It's a rare case. Olwekyo batono nnyo abagwa ne badda naddala nga bagenda kusinza bakatonda balala. Waliwo enjawulo wakati w'okusinza bakatonda abalala n'okukola ekibi. Okugwa kulimu okugenda mu bwenzi, kulimu okudda mu mwenge, kulimu okugenda mu bubbi, kulimu okugenda mu bintu eby'engeri ezitali zimu n'obanga wagwa ne ku kyakito kyagenda. Naye ng'ekituufu kiri nti togendangako mu ssabo, toyina yirizi, tovunamiranga sitaani, togendangako mu bakatonda balala, wafuna confusion. Osobola okudda noza obujja. Naye yagenda n'abeera ne musabo n'anyanya n'ensaasi, oyo yagenda mu ngeri ndala nnyo. Bwadda rekodi yaba yasiimuuka. Amannya agaali gagenze mu kitabo ky'obulamu gaba gaavaamu. Ono agenze n'atagalatagala mu byenjogeddeko ebitutawaanya mu nsi muno. Tulina okukkiriza nti tuli mu nsi erimu ennaku ennyingi naye nga tulina okukaabira Yesu atuwonye kubanga ye yagiwangula. Oyo afaanagana ne prodigal son. Oba okyali mwana wa Katonda bulanga naye ofuuse prodigal n'ogenda. Oli prodigal, very good. Tokyusizza taata. Taata akyali omu naye oli stubborn. Bw'olyebuulirira ojja kudda nga prodigal bwe yeebuulira n'agamba naye lwaki siddayo ewa taata. Actually bwe tubeera eno tulowooza nti yali waliyo ebirungi kuba n'abaasigalayo n'abalala be twenkana nabo batugamba tusubwa tufiirwa omala kugenda n'olegako kaakati kano ke bakootinze ku ngulu kaggwako n'otandika obukaawu bwa setaani awo n'olyoka onoonye ekkuba erikuzza. So okudda ewa taata nga wayonoona kyanjawulo n'okudda nga wali wafuna taata omulala. Jjukira nti bataata bali aba wayingira obwakabaka obulala. Yokaana 8:44 mutusomereko. Yokaana 8, John chapter 8 verse 44.
You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Yes, you are of your father the devil. Now, the devil is also a father with a small f, with all diversions of life. Akyusa obulamu obadde bugenda awateredde n'akuwaamu birimbo byereere. Kati waliwo father ate oli gw'atugamba, Matthew chapter 6 verse 9. In this manner therefore pray, our Father in heaven. Our Father in heaven. Kati njagadde kuleeta comparison y'abafather bano bombi. Oli father w'abalaaya ayogera bulimba bwereere is a murderer from the beginning. Then ate ono, our Father in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth. So the Father in heaven brings peace. This other father of liars and murderers came to kill, steal, kill and destroy. So bw'obanga watabuka butabusi naye nga tuwava ku Father in heaven, kufuuka mutabani wa kasajja kali, story eyo ndala. You are a prodigal, you need to come back to the Father. Naye bw'oba wagenda n'ofuuka mutabani wa kali nga nako bwe kwogera ate jjukira ndiko kakadde wakalina n'abazzukulu, kakuyita jjajja, okayita jjajja muzzukulu nako ne kaddamu, eyo oli walala nnyo. So never bow down to that small father.